Desh, Spice Diana of recent this week, yavudeyo n'atugamba nti ye wetwogera kati akyali part of the federation. Kuno nako kuwuddisa, kutugumaza, oba kumalya ga nsimbi. Ekisooka, Spice Diana is one of the most booked artists. She's a busy artist. Busy artist. Ababeera busy nnyo. Ekyokutugamba nti mu federation takyabeerayo ayinza okuba alina emirimu gye egimuleetera okuba nga takyabeera ku federation ng'abeera nnyo busy nga n'obudde obugendawo buba butono kozi tosobola va Malaba ogende egundi ogende ale shows ziri wabweru wa Kampala ate otuuke wano eno ate ovuge emmotoka ogende ku federation whereby ndobeera ku federation era asobola obbifunira mu WhatsApp group yaabwe tegeera unless nga avuddeyo n'atulaga obujulizi nti ne mu WhatsApp group yanyinza exit kikyotegeeza Desh bw'avaayo n'atugamba nti yavudde mu federation it's okay it's fine solo kitegeera munnayuganda yena solo kitegeera nti okay Spice Diana ali busy naye ekyokutugamba obugambi tekikola ki tekimala aveeyo atuwe ne screenshot eraga nti yanyiza exit muki ngawe batulaga nti unfollowing Ashiba kakati nga tebanatuwa screenshot nti yanyiza exit mu group kitegeeza akyali part of federation akyali mu federation yes mama mulalo okola statement eyo Desh waliwo okugamba nti siriiwo ndi busy n'okuvaawo avuddewo yanyiga exit nti ne mu WhatsApp group kyasobola kukola ki kubaamu nti kakati nze completely nakoze eki navuddemu nakitadde oba Spice ali under pressure ey'abantu kukizimu eriwe egenda maaso ku federation nga tayagala kimulye because teri kigambo kirungi kyogera ku federation wetwogerera kati teriyo kigambo kirungi kyogerwa ku federation because buli alaba federation alowooza nti waliwo omulyo malya ga nsimbi buli alaba federation agamba abo bagenda kulya tebatunuulidde kyakulwanira copyright ne bino ebintu ebirala bye bagezaako okwogera okitegeera buli muntu ateekeddwa okujajinga Spice Diana nga bw'alaba okitegeera naye nga temunnamujajinga mumanye nti bizinesi ye kuyimba ate nga ayimbira abantu tayimbira butebe oba bisolo so bw'avaayo n'atugamba nti ali busy tali mu federation essaawa zino it's okay naye bw'avaayo n'atugamba nti federation nagitadde ebyaddala nagivuddemu ebyaddala asooka ajja atulage proof nga tulaga nti kituufu ne mu group eziriwo eza WhatsApp group nanyiza exit sikyalimu. Where does he leave the federation? Federation kijirekawa kuba kati si yasoose okuvaayo n'agamba takyali part of the federation yadde ng'ogambye otwetaaga proof ne fiina masanyalaze naye yavaayo of recent n'agamba ebikolebwa n'ebigenda maaso mu federation naye tabitegeera n'abaviira n'addayo ewasinde era ekifaananyi twakiraba nga asaze ddi naate fiina masanyalaze kyalinga eri kyemwanguyira nnyo okusinga eno waliwo amaanyi mangi ate talina nasse ate kati ate wano abanene bangi ojja kwekanga ne road bite mwasobola okulagira fiina ekitasoboka eri fiina agamba bugambi big IOI wandiyisizaawo budget n'obagamba tulina gye tugenda okukola ki okusomesa abayimbi nekiyita naye emitendera mingi era bw'osaba ennyimba 5 ennyimba 3 eziyinza osooka okujja zirina kuba nnyimba za Alien Skin naye Deshi ate nkulimbye oyagala buzaabuza bannayuganda bali mu kulaba Delta ate nze mbabuzaabuza kwatubuzaabuza nedda ssebo mu nnyimba 5 ezikola obulungi mu Uganda ennyimba 3 okuva ku luyimba namba ebbaa ku namba 3 zonna za Alien Skin ngoyogeranga spokesperson wa Fangon Forest yogeranga Deshi person wa Fangon Forest njogeranga Deshi kale zimpe taata zimpe pate lukyaliko okay oluyimba lwayo ne Clever J oludukiriya binyuma lukyaliko oluyimba lwe ne Aziza Zioni ale lwaza okusoba video yaluzukusiza lukyaliko ezo 3 ne tuleeta oluyimba lw'ebibozi bya boda Dax Katero Muyeruba obulayo lumu kati aho olumu naawe lweteereko olumu luteekeko Bailando
bw'oyogedde esatu ze za Fangoni Forest tuyombesezza bona si kuliko palaso yeggwe oluyimba lwa Chezeni Beki olwekyo gwe nanti nze zayogera Let It Rain Mbeki it's also a good one naye Brenda namugamba Brenda akayimba kalungi bitusinekawo nanto ngamba ekakola waliwo ne Chekecha remix yes Chekecha remix Bend and Pause oba Ndabula naye Ndabula bulungi by the way Ndabula olwo obudde oluyimba lulungi yes Chekecha Bend and Pause binyuma bitya binyuma pate yes Ndabula bitusi n'oluyimba lwa Green Daddy obuwoomi n'oluyimba lwa bali abalinza Yuga Boys salary njagala kufuna ku salary nja kujooga ebbaala njagala mpomerwe ekyenge nja kujooga ebbaala